ndi deputy mayor leero enkya sijja kubeera naye waliyo obulamu nga nvudde ku kifo kino n'olwekyo bano abantu bayige tewali nsonga ekuttisa munnayuganda munno ne bano bamusomesa bayige nti basigala bannayuganda nga bawagira okutta bannayuganda nga bawagira ekiwamba abantu mu Uganda nga bawagira embeera yonna eri mu Uganda nga bannayuganda batulugunyizibwa olunaku lumu bagenda kusigala mu Uganda nga gavumenti yaabwe evuddeko. Let it be a lesson to them nti bannayuganda babalaba musomesa bannayuganda anti njogera ku mwe NRM bannayuganda babalaba bannayuganda banyiivu naye obusungu bwabwe at one time kati kiri eri kubateekako nvumbo naye olunaku lujja kukya. Fake media. byonna ebiba bigenze maaso wano mu ggwanga era akatereka kafa k'olunaku lwaleero General Kale Kayihura Kalejezi ono nno yaliko Inspector General of Police era nno ze yali kuva 2006 yatwala mpaka 2014 yakyasinza okulwawo ate n'okutulugunya okuva ku General yali Edward wa Katumba wa Malaze naddako tuka tufuna omukulu ojola omu ekisiikirize taba amakosa abapoliisi era kati saa polisi waffe so ezimu kusoma kitendo kufuna natwogerako envumbo eyamuteereddwako General Kale Kayihura okuba ntagenda kulinnya mu ggwanga United Kingdom ng'ezimu ku nsonga ezoogerwa wekutulugunya banansi okwali wano mu ggwanga Uganda. Twagala kubeera nga twogera nti kino kigenda kuba kiyigiriza kitya kibeere kyakuyiga ki eri abalala bali mu bitongole ebyenjawulo abali mu kafugano abagakozesa okuteekamu amaanyi okutulugunya bannayuganda baba batulugunya bannayuganda baba bataasa Uganda ebyo nabyo twagala okuba tutulamu kubanga General Kale Kayihura alabika yali ataasa ggwanga lye Uganda ebyo ne bisimattuka yali ataasa muntu nga General Kale Kalekezi dakika zaffe 2 nsaba tuzikozese bulungi nnyo ddala dakika 2 kansala nze ndi musanyufu okubanga General Kayihura Kalekezi bamutaddeko envumbo naye ndi munakuwavu kuba baalwawo naye era nnyongera okubasaba nti oli yali mukozi nga mwozi wa bintu ayine yagula firiji nga Kayihura yali agula buguzi n'asindikayo abantu wali wamuduumira nti sindika ki abantu abo mu firiji nsaba nabo bamukwate era nsaba kyongere okuyigiriza baasikali abali wano e Uganda abaduumirwa General Museveni ne General Muhoozi ne General Sale babaduumira ne mukola amanyanga ne mutyoboola abantu meya w'e Kamwenge yatyoboolebwa ne mumukola buli kimu mu kkomera baali bayita Nalufeenya batyobodde muganda waffe munnamawulire Kakwenza omubiri gwonna mwatta abantu e Kaseese gye noolero n'ojja ku parliament n'oyimya n'ogamba America eno Uganda tukyabijjukira ne tukutegeeza nti waliwo eyagamba nti poliisi yaddembe okukola ki be yafa abantu baakola ki baakola pate twongera okubategeeza nti mwatta abantu mu 2009 ku Bwakabaka tukyajjukira twongera okubategeeza nti Dokita Besigye mwamukuba tiyagasi maaso Bobi Wine mwamumenya amagulu ne zaake kyonna kyekiri obujjanjabi katukirize nti bwaliwo ne Katonda n'amusaasira naye nnyongera okubategeeza n'okubajjukiza nti General Minisita w'ebyentambula n'enguudo
General Edward Katumba Wamala mumuyigireko okuyiga okwamakulu be yakola ensobi n'akuba abaana mu parliament yavaayo ne yeetonda be yali agoba ababodaboda be bamutaasa nga mwagala omutta yavaayo naga ababodaboda mubaleke mutta abantu ne mutayigira kubakola nsobi lwaki temuyiga mpita wano okubategeeza yadde muli batemu nnyo naye be mulaba abantu be mutemula nga bagonze ne babagamba be mukola bibi mwekube emitima kuba muzadde muyina abaana n'abazzukulu neyanzege banange obudde kikulu deputy mayor sebo okutulugunya kwa General Kale Kayihura okumugambibwako kwe yakola abamanyi ffe tuyinza okuba tetwamulabanga kikola naye abapoliisi be yali akulembera otwabalabanga babikola leka kubeera nnyo ngade bwenti neyanza moderator tetwamulabanga abikola nebe yali akulembera ng'ebiragiro balabika babijjanga wuwe moderator neyanziza omukulu Kale Kayihura Kalekyezi namulaba nga ye IGP era n'ebikolwa byonna twakola ki twabirabanga yalinnyirira nnyo eddembe ly'omuntu yatta nnyo abantu olw'okuba yali ayagala okulemeza mukama we mu buyinza yakola buli kimu era tetwagala kugamba nti bino tuwulira biwulire naye byaliwo yakola ki yabikola naye bwe tudda ku nvumbo yamuteereddwako njagala kibeera ekyokuyiga eri abakulembeze eri bannaffe abo abalowooza nti ensi baagikwata yaabo ensi yonna bino ebifo bye tubaamu tubibaamu kiseera buseera but there is life after ebifo ebyo ndi deputy mayor era enkya sijja kubeera naye waliyo obulamu nga nvudde ku kifo kino n'olwekyo bano abantu bayige tewali nsonga ekuttisa munnayuganda munno ne bano bamusomesa bayige nti basigala bannayuganda nga bawagira okutta bannayuganda nga bawagira ekiwamba abantu mu Uganda nga bawagira embeera yonna eri mu Uganda nga bannayuganda batulugunyizibwa olunaku lumu bagenda kusigala mu Uganda nga gavumenti yaabwe evuddeko let it be a lesson to them nti bannayuganda babalaba musomesa bannayuganda anti njogera ku mwe NRM bannayuganda babalaba bannayuganda banyiivu naye obusungu bwabwe at one time kati kiri eri kubateekako nvumbo naye olunaku lujja kukya nga tewali nvumbo wabula nga bannayuganda be barevenginga against you people aba bakozeeko atrocities mukama abakulu neyanzege bwe bali nakukwatira abote musomesa yeso General Kale Kayihura bingi ebyakuluwa mu kiseera kye ndowooza mu kiseera kye muntu asinga n'okulabira amasasi abali ku pikipiki nga bakuba amasasi kyasinga nnyo okulabikira mu kiseera kye yalemererwa okijjawo kakati ffe kyetusiibye nga tugamba bannayuganda naddala position yaffe nga gavumenti omuntu yenna buli lwabeera mu position oba mu kifo ekiri influential kati nga IGP kyeyalimu n'ebifo bingi ebintu ebiba tebitambudde bulungi nga munnayuganda amaliriza akifuniddemu obuzibu omuntu oyo avunaanyizibwanga ye okugeza bwe ndi kansala ku kyalo kyaffe ku ruling party NRM singa wabeerawo shortcomings ebintu ebitatambudde bulungi mba nvunaanyizibwa ekyo tetuteekawo mbeera anti bano batulemesa okwogera sigala ndi kansala era programu za gavumenti zonna bwe zijja kukyalo kantegeeze munnayuganda protection modulator anti ndi wa NRM ruling party era gavumenti eyita munze obali tebamanyi eyita munze okutuukisa programs eza gavumenti ku bantu b'omukazi kakati ebyo byebiruma abayaayi naye kantegeeze munnayuganda kyetugamba kiri ekintu kimu bwe mba nange
ali ku kyalo kansala ku luuyi lwa gavumenti ruling party n'embeera nga waliwo ebitatambudde bulungi bwe kiba kyakuntwala mu kkomera mba nina okugenda ne savinga sentensi yange lwaki mba nvudde ku principle ku mulamwa ebitebyatambula bulungi tebyatambula bulungi ate era Munnayuganda era buli muntu yenna yabiraba modulator nawe wakola ki kyaliwo ekyo kyaliwo kati mu mbeera yonna kino kikomyawo obwerufu obuli mu Uganda nti amawanga ag'ebweru gafollowinga galaba President waffe ogenda mu Amerika ne bamuwa emizira balaba nti atukulembedde bulungi si mufuzi naye mukulembeze kati bwe babeeranga former IGP bamutaddeko envumbo embeera teyatambula bulungi era nga bwali musajja mukulu of course simanyi oba wabeerawo platform ey'okwewozaako simanyi oba ebaawo mu mbeera eyo ku nvumbo eyo naye bwebanga teriiwo fe aba government this is our position Munnayuganda tumusoosowaze mu mbeera yonna deputy mayor akireese n'agamba bwe leero oli mu position etuukirira abantu n'obaweereza naye tokafuula kadaala ate kuteekawo mbeera ya kutulugunya bantu bwe kitaba ekyo ojja vunaanyizibwanga ggwe ekyo tetukiteeka ku gavumenti enawe kikwatako abantu babeere nga baweereza mu offices zaabwe n'obuvunaanyizibwa Munnayuganda akifunemu ne bano bannaffe abataweza lubatu nga tetuneeyongerayo njagala okuwa clarity saagala tuubise bannayuganda saagala kubanga tuli mu Nansana manyi bannanansana bangi abatunuulira programu eno njagala tubeere on record nti omukulu ono si ye kansala wa Kazo kansala w'e Kazo omulonde bamuyita Kato Robert kuno era no keep quiet ku ruling party kansala wa Kazo kyogamba lwaba kati ekyo kansala wa Kazo Central 1 bamuyita Kato Robert era programu za gavumenti zonna omuntu azituusa ku muntu uliriza kyenkugamba sagala weewaayirize programu ya gavumenti yonna omuntu alina ogituusa ku muntu w'e Kazo ye kansala atenga mujikuba bakuba government enawuliriza etya no opposition actually taddamu na defense eribweti kanjogereko katono modulator dakike kasekendi kamubwekati president waffe Museveni abaddenga akiranga lunwe n'agamba mufube nnyo okuwuliziganya n'abantu abamu ruling party NRM okubeera kuba bano abayitamu bano weereza abantu kye bataakola katukikole modulator yamba atuwuliriza kuba bano baawuba benyini ebibungira tebabitegeera bateekamu feeling yes ndi weena era kyenjogera nze siri mu gazeti era sigyegwanyiza nze ndi kansala wa NRM Kazo Central Zone 1 era ne bwogenda ku secretariat government programs ku Kazo Central ye kansala ali mu gazeti ye bwogenda ono talina wa aliwa nekweka likamoli musajja wattu aliwa olunaku oluddako mu muleete wali yekweka tasobola omutya bw'abeera ano tojja munafu asaba moderator neyanziza yes ogwo mulamwa mulala naye gyonna kanjiddemu lumu njawosooka okusaasira General Kayihura envumbo eba yamuteereddwako kitegeeza omukulu yalabye nti yalaba mangu nti ono alina okuvaawo neyanza moderator njawosooka okusaasira General Kayihura ebyamusobako ng'omuntu ate nenyongera okumunenya olw'obutakozesa mutwe gwe atya training gye yakola y'amagye weyaweebwa ekifo ekyo okujja okukiikirira poliisi kitegeeza yali alina kweyisa mu mbeera ya muntu wa bulijjo kyekitegeeza ye rolo ya poliisi eyawukanira ddala ku ya UPDF oba ku training y'omusirikale
naye olunaku lwe yakeera ku makya nakkiriza omulimu n'atakkiriza kukozesa mutwe gwe. Omwami we nzikiriza looya wekiro yagwenzikiriza nti ensonga za human rights azitegeera bulungi. Nedda ssebo abulinamu ne masters ssebo omwami profession ye yasooka yali ki gy'omanyi kati nkunnyonnyola bye mmanyi. Omuntu eyagendako mu law class kkiriza oba gaana yasomako ku bintu bya human rights yali alina okwawula okukola emirimu gya mukama we n'okukola institution gyazzeemu ki kyegamba. Naye olunaku lwe yakeera okuva ku mulamwa gwa institution gw'erina okukola n'addira entulugunya y'amagye kye balina okukola because a soldier is trained to kill naye ati we police si kyebamutraining. Training they are trained to kill. Then your police, they are trained to keep law and order in the society. President Museveni yali mutuufu okumujja mu kifo ekyo. Oba yali mutuufu oba teyali mutuufu tukkirize tugaane. Obudde yali amaze omukozesa ensobi ng'enkola ya dictator weeri. Wamala omukozesa ensobi n'amanya nti kati ono wabanga ndibadde ggumba nga nnuunamu kasomyo kaweddemu kati kansuule. Mukyo kitegeeza kaakati bwe kibanga kiri bwe kitunga wooga nti yali akirabye nti atulugunyizza nnyo abantu omuntu yena alina akkiriza mu democracy yali amumaliriza ng'amusiba. Ekyokubiri nga ki ekibaddewo yamusibira ki? Yamusibira kutulugunya bantu, yamusibira birala. Ekyo nakyo tukyawule. Kyenjujjukira ku mulembe gwa Jeno gwali gumu ye yaleeta bodaboda 2010 bakitatta n'abawa amaanyi buli omu akkiriza ebyakitatta bye yakola ku bannayuganda. Ate kyongereko nti chairman we n'ale mu Lubaga kitatta era akyali yasavinga bundi ye ne bafuneze era akyali kakati naye musaba ekintu kimu byonna abikole naye akkirize nti alina famire ey'okulabirira akkirize nti olera amuwanise waggulu ajja mumugirawo eddala nga we yaligirawo mukama we amukuba ekigwagwe. So nsaba buli munnayuganda bakuwanga ekifo kyonna oba okifunamu ssente oba bakozesezza jjukira ki ekiyinza okuddiranga ekifo ekyo kifuddewo. Oba oli wa opposition oba oli wa movement leero tukkirize tugaane nti leero wendi naye ngenda kubeerawo ntya ng'avudde mu kifo ekyo. So kyensaba Jeno kiri kimu era kyensaba bannayuganda abalala bakyali mu bifo era kyensaba abatulugunya bannansi leero ababawamba buli omu waliwo olunaku lw'okwetikka omusalaba ng'omuntu kuba ebifaananyi bantu babirina information bagirina ekkwatako naye kigenda okuddira ogenda kuba ovunaanyizibwanga muno nga olaba Jeno. So nga mmaliriza nja kusaba munnansi ayongere okwebeereramu ayongere okulowooza kulamu obuyinza okuvaawo nga talina kifo ekyo kyalimu leero ayongere okulowooza nti munnansi yeetaaga okuyisa ng'omuntu kuba enkya g'ogenda okufuga ng'onaavuddewo. neyanzeye kansala Shem nyeze wa kansala Kwizera Ronald munanuku Mudweta neyanza nyo neyanza ndigaranga neyo yotali mu bambe goyi erinya nange Omwami Museveni yatutuusa. Museveni akozesezza nnyo divide and rule policy gwanga lino mukole bingi nayo alabika obwambega nti kiruse n'ekiseera saba moderator bye mutayinza kwagala nga twekengeregana alenda ne musanyufu olwa comment waliwo yaleeta comment lwaki bw'abayogera muyingirira sokatole yangamba nti naye era kyekituufu buli lwe mba ngenda okwogera ate ensonga munnange ebizimba eggwanga ebintaject naye kyenjagala okutegeeza Mwami Museveni bwe bumu ku bukode bw'abadde akozesa okulimbisa abantu nti oli bw'abanga munyarwanda nga nze nti teeka alina kubanga wagira Mwami Museveni ekitali kituufu kubanga kati ffe tusomyeko tumanyi ate mu kumanya okwo tulina okwogera ekituufu mu butuufu kubanga njagala nkubulire nti wano ekazo we tuli banyarwanda bangi abanyigirizibwa enfuga ya Mwami Museveni embi kubanga naawe balaba wano ku makya bakeera kukwata budomola kutembeeya mata. So nze tekisobola kumbeerako kwogerera gavumenti ya Mwami Museveni kituufu ng'ate ekituufu si bwe kiri. Sirina bulungi bwendi ndi bulungi kisebo sirina bwendi
kakati njagala kujja ku nsonga nze nzirondoola zikwata obulimba ffe tutambulizaako kituufu nnyo naye njagala kusooka clarifyinga nsonga emu deputy mayor gyayogedde wano kikyamu omuntu okweyita kyatali bwana musomesa ono ne bwana twaha bakulembeze abaali mu kalulu ne batayitawo so kibi nnyo omuntu okubeera nga yeesimba okuba member of parliament bwagwa ate naga nze member wa parliament owa Nansana municipality owa DP kikyamu oyina kwogera bulungi nti nali neesimbye okuba member wa parliament I was a flag bearer chanjawo so abantu batulaba n'ekimanyi abantu batulaba paka ekiyona ekisookera ddala kiri kimu we shall lose credibility as this program wanga fe abantu abali wano ekisinga tuli bantu bawe obuvunanyizibwa omuntu wanajja ava ku mpewo n'alimba nze ngenda ku nsonga njagala kutegeeza bwenti ekintu kya Kayihura okuteekebwako envumbo bano balina kukiyigirako buyigizi nti buli lwobeera mu position ng'eyo olina okufaayo okulaba nti enfuga ey'amateeka n'enkola y'emirimu gy'okola olina gikolera mu binding gye tulina mu bayibuli yaffe ya constitution. Mwami Kayihura yakola ebintu bingi nnyo ng'agezaako okukumira Mwami Museveni mu bukulembeze naye kyennaku nti Mwami Kayihura era naye yayagala nnyo yalaba nga ekyamazima asobola obukulembeze asobola okugyawo Mwami Museveni kyova olaba ekikwasa Mwami Kayihura ne bakitata ne gurupu gye yali azimbye amajjago ge yali azimbye aga bodaboda 2010 kwe kuba nti Mwami Museveni yamugwa mu buufu mwangu nnyo tayagala kumuwamba yensonga lwaki agenda mu General Court Martial naye ekintu kye yakola General Kayihura kitini nnyo ku mutabani wa Museveni byazaakola wano era ekyo kyongera okusindika signals eri bano abalala baganda bannaffe bano bakatumba bano n'abalala balina okubeera kubanga ekintu Mwami Kayihura kye yakola kitono nnyo ku Mwami Muhoozi kyakoze bwe kuba kuwamba abantu nga Kayihura bwe yabawamba Muhoozi abawambye bwe kuba kubatulugunya nga Kayihura bwe yabatulugunyanga ne Muhoozi abatulugunyizza bwe kuba kutta abantu Muhoozi asse bangi okusinga ate General Kayihura naye General Kayihura aliko envumbo yateekebwa mu General Court Martial ali katebe talina mulimu ne credibility yafa nga mpunzika kikyenjagala okutegeeza nti tulina okukola ebintu byonna nga byetukola tukola ku lwa Uganda n'abantu bano ababeera mu bifo ebyo ne babeera mu bifo ebyo ne bakola nga bakola kukomera Mwami Museveni mu buyinza bakirozezzaako walaba Speaker Kadaga yagaana okukolera abantu babe Busoga ne babeera mu bwavu ne babeera impoverished in poverty yakomekerera aliwa taliiwo njagala kutegeeza bannayuganda nti bongere okusabira ddala ezimu kusala ze tusaba ffe nga twagala enkyukakyuka mu ggwanga yaffe eno zikola era ensonga lwaki zikola ssebo ensonga lwaki Mwami Museveni oyo musajja mugezi kyobulaba asobodde otufera yafera bakadde baffe n'abalala n'abafera paka emyaka gino gyona gyatufuze ekirungi nti essaala gye tusaba ekola nnyo era Mwami Museveni yagenda okiraba nga ekyamazima Mukama Katonda teyamuwa mwana ayinza musikira alaba nga kitabani kye kifala nnyo tekisobola na kumusikira kakyapoto ebigambo byowulidde bikakasiwa kuoyo bikakata kuoyo nengo otya nnyo akasimu kali kakutiisa ako nomusomesa yakapanga tekaina makulu akasimu ke bakukubira kali kawano benaleeke akutiisetiise newesabira n'obudde obuwera sajja bado akasimu kagamba lwaki owenaremu omwobudde butono abalina tracking devices era ngate obeine namba zizola ku screen ate ekimu kitambule bulungi tambale Henry Kasani Musa ne Musa Muto abadde ku kamera mbere bulungi